Recent reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. Nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo oba ng'otuwuliriza webale nnyo kwekumira ku mayingo gano gwe n'atanatweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeera ng'otweyongako ddala mukwano gwange gwampuliriza abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo. Ebyo ebigambo byadde bya pulezidenti wa US Donald Trump. Jjukira nti nno omwaka guno we yalangirirwa oba we yalayirizibwa okubeera omukulembeze w'eggwanga erya US. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza newankubadde baamala ne bamulayiza ng'omukulembeze tasuuliridde nnyo ku mawanga ga Afirika era agenda mu maaso n'okubanga agafiirira naddala abavubuka. Agenze mu maaso n'okuwoninga eggwanga erya Uganda era wenjogerera Yoweri Kaguta Museveni kaweddemu wamu ne gavumenti ye. Agenze mu maaso n'okulabula gavumenti naddala eya Uganda egenda mu maaso n'okuconya abavubuka abagenda maaso n'okwekalakasa olw'eddembe lyabwe nga badimandinga eddembe lyabwe. Abagambye nti nno obusi bufuzi okwo tekubakulembera. Obanga ogenda maaso gw'omukulembeze ng'osirisa abavubuka nga boogera ku bikyamu ebibaluma, kubanga abavubuka gy'emiti emito egy'enkya egiggumiza ekibira. Ekyo kye mulina okumanya, so mulina obbakwata bulungi. Era agenze maaso n'okuwoninga eggwanga erya Uganda nti bwe litakwati bavubuka bulungi nga bagenda mu maaso n'okubanga beekalakasa ku nsonga zaabwe, kye bakola ensonga zaabwe bazipootinge right basobole okuba nga batereeza ebyo ebyabasobako abadde Donald Trump. Gulowooza ki ku ndowooza eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza we gabanga amawanga g'ebweru gavudde nga gatandise okuba nga gakoona ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda? Gulowooza ki ekiddirira? Olowooza akalulu ka 2026 kagenda bbeera katya? Kubanga tusuubire nti munaabeeramu intervention okwenyigira kw'amawanga ag'ebunaayira mu kalulu kano okubanga bateekawo surveillance nga bakamonitalinga. Gulowooza ki ekinaabawo ku kalulu kano aka 2026? Ye ki ky'olowooza? Olowooza lwaki akalulu kano aka 2026 kagenda bbeera akalulu kanjawulo nnyo ku lulu bwonna obuzze bubaawo? Olowooza weekiti we kinaabeera nti kanaabeera kanjawulo okkira ku bululu obuzze bubaawo obw'emyaka egy'emabega? Yewe kabanga kagenda kubeera olowooza lwaki? Jjamu mu comment section otangaze eggwanga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbategeeza nti nno mbadde bawuliriza balungi nnyo era nga mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.